Mbadde mu KCCA nga bameeya b'amagombolola babagulira emmotoka gavumenti yezibagulira nga meeya abaddewo bw'avaawo emmotoka eyo meeya ze mwadda kati ekyandibadde kikolwa era kikyandibadde kikolwa ku babaka nga gavumenti yandibadde ng'egula emmotoka nga omubaka bwe mujjayo nze nenyingira emmotoka gyabaddemu nga nsigala ngitambuza ekyo kyandibadde kikendeeza ku expenses ate n'abantu baffe butanyiiga nti Segirinya bamuwadde sente z'emmotoka era n'emmotoka eno olwedde ebibaddewo ng'era omubaka abadde wabadde agitambuliramu ekyo ndowooza kiyinza okuyambako mu ngeri emu oba mu ngeri endala kino okubeera nga kyazze mu kiseera kino essente ne baziwa ababaka ku akawuntisi zaabwe ate ne bamala ne bakiteeka mu midiya kuba abantu tebaali tebamanyi nga njagala kulaga nti oli yakitadde mu midiya olwedde yadde alina kyakanyuga baabo tuzibawadde mu banoonye oba okitegeera kati gw'olina kuba mugezi ti sente zino bwe baba nga bazituwadde nga zigudde ku akawuntisi zaffe ku mbeera eno eriwo nzikozesa ki ngula mmotoka nsajja nze nga bw'oŋŋambye nti ekitiibwa ky'omubaka erina kuba mmotoka nnene nze kansigale ng'ekitiibwa ky'omubaka tebakimpa nga ndi mu mmotoka eya lawumu kansigale mu lawumu nga ntambuza emirimu gy'abalonzi bange nga n'abalonzi bange bali empowered nolwekyo ekyo ndaba nga kiyinza otutaasaako bwe kibanga gavumenti egula emmotoka omubaka oli n'agiddamu ebanga ekaddiye n'owandiika n'ogaba nno emmotoka eno omubaka abadde wagibaddemu ebisanja bingi nnyo emyaka 15 oba 2 ekaddiye nnyo n'olaga ensonga ne bakuba emmotoka endala ekyokubiri ekimusinza okuleeta ddala obuzibu wandibaddewo independent body egereka emisaala gy'ababaka ba parliament nga si parliament kwegerekera buli mwegerekera abantu bagamba nti mulaki beewadde kuba gwe tunuliramu omusala gwa member wa parliament gwafuna n'omusomesa n'omusawo sente ze bafuna omusomesa afuna kitini nga ate yajjanja member wa parliament omusomesa afuna kitini nga yasomesa omubaka wa parliament omusawo naye n'afuna kitini nga ate yajjanja ba member wa parliament kati embeera eyo ejjawo nti ababaka bebegerekera kati singa abeerawo independent body ngenda kuleeta private members bill budde bwonna era ogenda kundaba ndi nnyo mu rules of procedure ngisoma nnyo private members bill ogire ndi bize nyere naku zino nkubira essimu nezikwata manya Segirinya ali bize nsoma nnyo njagala kuleeta private members bill nti obuyinza obwegerekera sente nga abaka ba parliament butugibweko wabeerawo independent body kati singa tugaba naye sente ezo bali be baziwadde ez'emmotoka naye kati buli muntu agamba bazeegerekera bazeeteera mu budget era ensonga lwaki sente ezo bazibawadde nolwekyo singa beerawo independent body ekyo nakyo kiyinza okutuyambako ekikulaga nti ezinnatonnyako singa wawulidde dda nti kawempa ate waliwo ekirala ekyakyuseeko kisooka bakama baffe tebalina kwogerako nti bagenda tema ku ssente ezituweereddwa ez'emmotoka wabula ffe ng'ababaka ffe twagambye nti ekibiina kyaffe kirina okutambula ekibiina kyaffe tukizimba buzimbi ate kikyali kito tekirina we kisolooza tekirina foreign funding ng'ebibiina ebirala ffe ng'ababaka ba parliament abalondebwa mu kibiina kyaffe ekya nuupu ne tusiima nti tugenda kubaako omutemwa gwe tuwa ekibiina kyaffe era ekyo tewaba kikulimba ffe ng'ababaka ba parliament ffe twagambye nti mu ngeri emu obenda tuteeka okubaako ka funding ke tuwa ekibiina kyaffe n'ekyo si order from above era tewali gwe bakaka mu ekyo singa tubadde mu nsi nga bw'okwata ssente zino n'ozizaayo nga zikola kyewandisuubidde nti kyezigenda okukola nze bwe nandisanzewo ku akawunti nandizizizaayo singa tubadde mu nsi nga ssente zino bw'ozisanga ku akawunti bw'ozizaayo gye zaavudde nga zikola bye wandisuubidde nga okugula eddagala mu malwaliro nga okuyamba abantu baffe okubeera nga balina emirimu bafunye ebikozesebwa nandibadde nzizaayo naye bw'ozizaayo mu kiseera kino bagenda zigulamu tear gas bazigulemu emmundu bazigulemu n'amasasi ensonga lwaki ssente zino nze bwe naazisangako ku akawunti nti wali omulema tebafunyirawo ngalo mu kaseera kano aka pandemic ng'abantu enjala ebaluma Segirinya sinza gula motoka mpya sisobola emmotoka gye nnyinayo ettirawuumu emmala bulungi nnyo okuva mu kitundu kyange ekyekyebando nengenda mu constituency nenkiikirira abantu siina nsonga nga abantu abannonda nga beeryankuta ng'enjala ebaluma nga bakaaba maziga Segirinya nze nenjagala nekkuse ngule emmotoka eri ennene nga n'omulonzi wange oli atya n'okuntuukako nti Segirinya ke yafunye emmotoka eyo bwetyo asobola okutuukikako ye bwe tugikwatako n'agala tugiddugaza kati saagala nnyo mbeera eyo kujjawo mbalonzi bange kyova olaba nze nagambye nti ssente zino mu kawempe tulinamu ebibiina by'abakyala ebibiina by'abakyala ebyo ogenda batukako nga abamu baluka bibbo abamu batunga byalaani
abamu batunda chipsi batunda batunda manda batunda ki nasaze wonyine enkola gye natandika bagita segi box nti omuntu muwe entandikwa ne muwana ka box esente ezo ngenda zikwata nzitwala embibiina by'abakyala kati obudde buno bwakumanya omubaka wo akulowoozaako ekikuluma omubaka wo asobola okumanya nti abantu abamulonda bali bubi because nze kinnuma okubeera waggulu erinze nga ndi happy ng'engatto emasamasa bweti nga segirinya nyambala mpala empya nangatto byonna nga binyirira naye nga abantu bange bafanjala muganda nge Simon kyobola banze nagambye era ne nali ngenda okulayira bwe nali ngenda okulayira nyina kye nagamba abantu tisegirinya mugenda munda bakukagatoka musonso wali ku floor ya parliament ngandayira bwe nagenda okulamuza ku ngatto musonso enyirire iyo nga Simon bangambe emitwalaga ninga nti ogulenga teye emitwala abiri nga maama ono atunda chips yeetaga emitwala 5 ayongere mu capital mama atunda lumonde yeetaga emitwalo 10 ayongere mu capital we because abakyala bali bengenda okuwa sente na batunda chips bakozesa capital emitwalo 5 bwongera 5 bakiraya nti nga beeyongera abadde asuubula enkoko emu asuubulezi ng'abantu beeyongera ng'akwata amagoba gano ng'agateeka mu kaboksi at the end of the month ng'akaasa ng'ajjamu amagoba gali ng'agongeramu abantu oba omaze olwedde okuba empawalinga kakati gavumenti eno eyina ebintu ebimu byeyina okukola nga okugula ambulances ng'okuzimba amalwaliro ng'okwempawalinga abantu baffe abali obubi kasita yalemu okubikola kati nze ng'omubaka wa parliament w'ekitundu kya Kawempe North ngandaba waliwo demand ya ambulance ngandaba waliwo demand y'abantu baffe okuba empawalinga ningamba nti gavumenti webeeremeddwa ate siyinza kutambula nayo actually twayina enteekateeka mu Uganda empya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiriddwa twayina ebintu bye twagala obbakolera naye akalu kaffe ne kanyagibwa Simon kakati olw'okuba nti akalu ako kanyagibwa katwagala manifesto ya mukama waffe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tugi implementing nga tuyitamba baka ba parliament eddwaliro lya Kawempe North Hospital lyolengera ye segi box lyolengera ze border ambulances mu Kawempe North zolengera actually tulinawo Kawempe North Technical Institute tuyigiza kutunga ebyalani okuluka okukola ki ebyo nabyo biriawo kubajja kukola welding Kawempe North Technical Institute singa tubadde mu nsi nga bozaayo zikola kyewandisuubidde kyezirina okukola esente ezo singa nazizizaayo dda ne bannanga ababaka singa bazizaayo dda ne bano abasajja kasitoozi baddiza bwoti ogenda kulaba emundu empya wali ku street nga abasajja beerodiyo bazikutte bwe bati ogenda kulaba tiyagasi gwotalabangako ogenda kulaba emmotoka zirize eza tiyagasi empya kati n'ogamba nti sente zino abasajja bano tuzibaddiza bajja zikola mu kirala katuzikwate tuzempawalingemu abantu baffe era bw'otunulira abaka ba Nuupu bonna bali active kyenkugambye tewali mubaka wa Nuupu agenda kwejarabya mu ssente ezo ffe nga ababaka ba Nuupu twasazeewo essente tuziteeke mu bantu baffe abanyigirizibwa nti toyinza kuddira ewaka nga mufiiriddwa nga n'embaga olwedde mbadde mutegesa embaga naye ate omuntu najja n'afa nga budde bwa mbaga eneetera okutuuka oba olunaku lwe lumu ng'embaga yankya nga ate n'omuntu era wakuziika nkya nogaa nti bode tusooke tugiteeke mu kisenge tusooke tujaguze then okuzika kunajja oluvannyuma ng'embaga ewedde kati ffe twagambye mu kaseera kano abantu ng'enjala ebaluma toyinza kugula mmotoka mpya weejalabye ng'abantu enjala ebatta olwera mu Kawempe North nkubulira Simon covid bwatta abantu n'enjala bwebatta kati nsegirinnyo nsuubira okugula emmotoka eri ey'amaanyi ennene ng'abantu bange enjala ebatta ekyo nakiganye ninga nti sente zino kanza allocating mu bimu ku byendaba nga bye bigenda okusitula eddoboozi ly'abantu bange emmotoka empya sigyetaaga nze kye neetaaga be bantu bange okubeera happy emmotoka naye bagimusondera busondezi pulezidenti waffe bannayuganda bali mu diaspora be bagimuwa ne bamugamba nti ate bagimuwa mu biseera bya kampeyini ne bamugamba nti emmotoka eyo okusinziza bwe tulaba obuuka obulipo obungi kubanga mu kampeyini omutwali nga bali mu lutalo muva wano ne musanga amagye wali mudda wali ne musanga luli lwali lutalo kufaana kuwona then bannayuganda bali mu diaspora ne bagamba katuwe Robert Kyagulanyi Ssentamu emmotoka eneemuyambako okubeera nga asimattuka abatujju bano abali baagala okumumiza omusu mu kampeyini n'olwekyo eyo emmotoka eya president waffe yanjawulo nyene kuzonza tuli mu kwogerako nze ge emmotoka sigenda kugigula kasita nzisangako enkya buli alina ekibiina ng'ayagala kwekulaakulanya gumaze mwe abavubuka abali obubi mwesuneko kyawedde dda Kawempe kugambye abantu abatansa no senko mu constituencies endala bajja mu Kawempe goba lwekyo mu Kawempe ennyumba zalinye era ngenda njugane balandiro libambi temukikola yadde nkulakulana ng'omubaka wa parliament nagirese naye temwongeza abantu nnyumba ekituufu kiri nti omuggalo tegwandibadde mubi naye twali tetweteeseteese baabo otunuulira olwaleero ti obulwadde buno bwa covid ate butwerabizza n'endwadde endala bwe bagenda okuggalirawo twalina abaganda baffe abaali bafuna eddagala lya ARVs malwaliro olwaleero takyasobola kutambula kuva waka agenda afuna eddagala eryo kati n'olabanga
covid gwe tusinze okuteekako kati amaanyi ennyo ate ndyodde endala ne tukola ki ne tuzeerabira. Ekyokubiri nti omuntu olwaleero alina omulwadde omu gwe bampitiddaawo nga alina covid ate nga n'enjala emuluma. Ate nga batugamba nti omuntu bw'abanga mumulabye nga alina ekirwadde kya covid yeetaaga ku boostinga immunity. Kati ne ssente oli z'alina okukozesa boostinga immunity awone ekirwadde nga oluusi yejjanjabidde waka nazo nga teziriiwo. Kati n'osanga enjala etta abantu ate nga ne covid bw'abatta. N'olwekyo waliwo obuteeteekateeka bulungi nnyo. Naye nze nali ndeese solution nga ngambye nti waliwo ssente eza NSSF. Ssente ezo bazitema ku buli mukozi wa gavumenti ate bazitemako indirectly. Ssente ezo nnyingi nnyo gye ziri. Mu kaseera nga kano abantu baffe nga bali waka, abantu baffe nga tebalina kyakulya, lwaki ssente ezo tezivaayo ne zibayamba? Zinaabayamba ddi? Lwaki ogaa nti zijja bayamba ng'oli awezeza myaka 5 ng'ate covid yabattira ku 3? Ezo ssente zandibadde zivaayo. Secondly, tulina Ministry ya Disaster Preparedness. Era kyobalaba kinadde ngamba Honorable Richard Sebamala nti olwaleero gavumenti ezimu ku ministries ezimu zetwandisuubira nti zirina omulimu gwazo gwe zirina okukola ziremeddwa. Ministry ya Disaster Preparedness tuteekamu ssente zaffe nnyingi. Mu kiseera kino ekya disaster nga covid atta abantu baffe, ministry oyo yandibadde eviirayo ne tulaba tuyambye tutya abantu baffe okufuna ekyokulya, because lockdown yo eyinza okuba nga etuyambyeko okulanga ekirwadde ekikkakkanya. Naye ate muganda wange abantu bali bubi ewaka. N'olwekyo twali tetweteeseteese kyekituufu. Ensi ezagenda mu lockdown nga zeeteeseteese obudde buno ne masiki bazijja kubogende Netherlands eyumbaayo nnyo tebakyayambala na masiki. Genda e France masiki basuula ddeeri. Lwaki? Bagenda mu lockdown nga gavumenti eteekedde abantu nti mu Netherlands oba okoze oba tokoze oli emmere. Wano mu Uganda naddala wano mu kibuga Kampala olusuku lw'abantu luli Nakasero, olusuku lw'abantu luli ku Mini Price, olusuku lw'abantu luli mu Kikuubo, olusuku lw'abantu luli wa Kiseka. Kyovala poliisi eri mu kibuga omwo ekuba abantu emigo temuyingira. Naye oli enjala emusindiikiriza n'atambuza ebigere mayiro 10 n'agaaka ngendo osanga n'afunayo ekyokulya. Naye ng'ekimutwalayo ng'amanyi waliyo n'embooko omanya nti embeera si nnyangu. Bw'olabanga emmese efubutuka mu nnyumba ewaka omuliro ate nga nere mu luyiira omuliro gukutte omanya eno kiri kalekale eno kyekibi. Oli n'aveeka ku kigere n'alumba mu kibuga bamukuba emiggo naye ng'agenza kunoonyeza abaana be kyakulya. Ssente abantu abazifunye bamu. Bw'otuuka wano e Kawempe abantu nze mbawadde ku kyokulya Simon. Mukyala Nabbanja omuntu gwe yasooka otuga nti afunye ssente yali waluwo oba ggulu gwe yakubira essimu ne tugaa nti oweggulu obudde buno kuba embeera ya gundi ya covid eno eyazzeewo abali obubi ate kati si beggulu, abali obubi ate kati be bali mu state center. Nkugee nti olusuku lw'abannakampala luli Nakasero luli wa Kiseka gwe yakubira. Nze era nalowooza nti oba yakubira security guard we gwe yakubira I've received the 100,000 ng'owulira nze nalowooza yakubira na security guard we Namayanja sorry gundi Nabbanja gwe yakubira kubanga mu kiseera ekyo nga twetaaga abantu baffe wano bali mu Central Business Center okufuna ssente ng'ongamba osoose waggulu tekyali kya bwenkanya. N'olwekyo kaweefuwewo abantu okubeera nti babawa ssente oyo ye toyinza kugamba nti yabadde effective because batusana otugamba mbu waliwo abaafuna emirundi ebiri tikanga waliwo ataafunira ddala nobaga nti yafuna emirundi ebiri ate yafuna atya. Nze nandirowoozezza nze nyina approach gye nkosezza ey'okugaba emmere muganda wange Simon ate nga ne SOPs nzigoberedde. Nkoze ntya nkwata emmere n'engitwala ku LCs n'engiteekawo n'engamba abantu nti bannange nti emmere ogenda omumwe wa chairman n'ofuna emmere omuntu n'afuna emmere n'addeeka. Nyina n'enkola endala gye nkosa Simon ngenda ku dduuka n'engamba omukyala nti ebijanjalo ebyo giri kiro meka nti 10 ate obuwunga nti 10 ate ebijanjalo 10 ze ssente meka zimpe abajja wano tobaguza bawe bubi bagende nti omubaka yabagulidde basobole okufuna ekyokulya. Kati omuntu aba ayitawo bane bamuwa emmere n'agenda eka nga tewaliiwo na kubeera nga waliwo weyeekuusiza mu kubeera nga alwaziza omulala kubanga oyo era abadde olwedda ajja ku dduuka oba mpaddeyo basiwaddeyo era ku dduuka abadde ajja kujjawo. Kati bw'abazzeewo ne bamuwa buwi n'agenda ewaka kitegeeza nti ekintu ky'emmere twakitambuza. Naye kino kye baleeta ekya ssente nakyo kyali kifu kuba abakireeta tebakitegese bulungi nnyo ne batandika okuga nti ate abantu bewatiza mirundi ebiri abamu ate simanya mulimu abaafa ate mulimu abafamire zaabwe kugamba olaba baali tebeeteeseteese because n'emmere gye basooka okugaba ogwasooka. Era nze Simon nga bwe tuli wano nga tulaba na kugamba abasajja bano nti mwagabidde abantu ssente basooke batulage accountability ya ssente ezasooka ze twasonda mu lockdown. N'emmere yasooka fega NUP twawaayo ttani z'emmere 5 nze Ssegirinya by then I rode kansala na wayo tanize mere 2 n'empayo n'omusala gwange gwa myezi milioni 7 zenna wayo emmere eyo twamanya gi yalaga
eseze twasonda mu first local down ate mmere yadda waje twasonda bayiwanjiwe basula nsule bagitwala maduuka gaabwe kiki nolwekyo tusoke tubateke kuninga embere yasondebwa mu local down yagwa nga ate twalabanga gundi ewa prime minister sange gundi batulaga stores zijjudde yadda wa mukisera kino emmere eyo we yandiviriddeyo ebijanjalo twafuna ebyaga bwange ebya government twalabanga bibi nga bakuwa ebijanjalo kumando owuta supu kulwokubiri supu kulwokusatu supu paka ku sande lwoli ebijanjalo ng'obifumba tebijja nga bakuwa akawunga nga ne bwokawa enkoko ng'ebiika ekoma netugamba nti nedde tugenda kukkiriza abantu baffe bawa emmere embi katuwa abantu baffe emmere ennungi netugitwala ewa prime minister emmere yonna nakati singa actually emmere eyo kati singa yeevaayo nakati n'emmere eyo tetumanyi gye yalaga era nsaba kabannange nga bwe tuli wano tuteeke gavumenti ku nninga emmere ne ssente ezasondebwa mu first local down zaddawa emmere bagituwe ne ssente ezasondebwa abantu baffe bayinga basobola Honorable Nabbanja abanga afunyemu okutiisibwatiisibwa nze ndowooza nti yandibadde aweebwa obukuumi because newankubadde nga nange nyina oludda lwengwako naye ate saagala Honorable Nabbanja abeere ng'obulamu bwe buli matiga because nange ekintu ekyo era kindiko omuganda wange Simon nti baganda baffe bano abali mu kibiina ekiri mbuyinza bino bye balengera nkola nabo banyivu amalwaliro gabalemu okuzimba segirinyaliresi MRI scan tuke mulago tegirina abasawo b'emulago kati bajja wali mu Kawempe North Hospital wayi tulinawo omulwadde abasawo aba National Referral Hospital bajja wali Kawempe kakati nange ntiisibwa abasajja b'enaalimu banyivu bagamba nti omusajja ono ebintu ebitulema emyaka 35 abikoze mu myezi 4 nga nabo balaba bagenda balaba mbalabisiza nnyo n'olwekyo buli bulamu bwa munnayuganda bwa muwendo nnyo era nange enkuba omulanga eyo bannaye gye muli tibannange nange abasajja ba NRM bantaddeko tabo santi obukuumi neetaaga bw'abantu nze seetaaga bwa poliisi nze neetaaga bw'abantu nti bannange segirinya mmwe mumuteekeko eriiso lyogiwenzira gwe beera ng'oli mukuumi wange gwe beereeyo nkuma muganda wange mulindwa emirimu gyange ayinza okuba nga agisiima naye banne eri abalala era banyiivu nnyo balengedde nga mpa kulediti nsegirinya okoze enkola ya Nabbanja eno engeri gye yagaa nti antu agenda bawa ssente ate abayanga ewekayempe ne batafuna ekyo kyo kyankangamu nnyo nga nti enkola eno ebeeta kubaze omuganda wange Simon nze n'okwasa minisitule ng'eya Nabbanja nga ssente ezo nze nzitambuza mu myezi egi buli muntu aba amaze okufuna emmere kuba nze mmanyi ekyokukola nakuwadde approach gye nkozesa nti mu Kawempe tuukayo buli wantu bw'otuukawo bafunye amanda bafunye ebinyeebwa bafunye ettooke ne bafuna ne segibox olowooza nkikoze ntya Nabbanja asobola okukikola ekyo nga kyenkola naye ekintu ekyamuweebwa kinene enkola ey'okulwanyisa enguzi wabanga agitandise bwetyo si kibi abaswaze ekyo kyo muwagira because NRM yo enguzi yo yagiremera ddala lwakuba neera problem gyagenda okufuna muganda wange agenda kulwanyisibwa nnyo kubanga kuzimu kugundiza NRM zeetambulirako nguzi